Nami natuuka mu Uganda enkalu ne abantu abaffe oba eriwala oba fuuba kiboga oba vanofumbi naluvule bebu abakyuza emikono abaana baffe balyoka basobole okubeera wano era ekifaananyi kino kyekabaniro akukwebaza abantu baffe bonna abatuwagira kino ekyobeegayiridde togamba nti yenseneta ensuubira ekifaananyi kino kyaffe ffenna abo bonna abasobodde okuyimiriza amaaso gaffe era ninabyokwebaza ekisa kyammwe olw'ebirungi byammwe notuteekemu mu kidaala ngasigadde abo nekankina nanyigadde okubeera makati gammwe nekyogera okutendereza omukama olw'ebirungi katonda byatukoleranga emyaka n'emyaka bwebiredde bwebira ddala waliwo omukadde omuzeeyi yayimiridde mukati kaffe nafukamira ng'atuyogera bigambo nafukamira neyeebaza era nzijukira omukolo ogwo n'olwekinanga olwaleero mbadde fukamira mu maaso gammwe ne mu maaso g'abantu baffe bonna nefukamira okubeebaliza olw'okubeera ekisa kyammwe olw'okubeera okwagala kwammwe okuyitirivu anti mmwe muli makulu gange mwe kuli mikono gyange era mwe bino bebyo ddala okuzikiriza okubeera nammwe ebiseera byonna emyaka emiwanvu olwaleero kunzikiriza njagala okwebaza nnyo abamaama basina basabali tulina ababeerabeerako abakolanga emirimu gyabwe n'emitima gyabwe gyonna nga basitula abato baabwe nga basiriza nga bebakaaba ne babayonsa nga balwana enjala era olwaleero njagala okubaniriza aba board of governors nabo ebiseera ebiwanvu batulanga mu lukiiko ne bampa amagezi ne bagezaako okulaba biki byetukola nga betugende mu maaso nze ndaba Dr. Peter Sentebe wa board of governors abamu ne banne bananga mwebirino bebera ddala okubeera naffe ku lunaku n'olwaleero era nsiimye gongerwa njagala okwebaza abagendi baffe okuva mu Norway okuva mu Holland okuva mu Austria nabo batwegattako era balaga omutima omulungi nga tukolagana mu mbeera gye tulimu oluusi embeera nzibu nga mukulu yayogedde nange nayita mu biseera ebizibu era bansiba kandoya mu biseera lutalo era bankuba ku mutwe era batademu emondo ku mutwe gwange ne banzigyako motoka yange ya Peugeot pickup nayita mu bizibu era abantu mu biseera ebyo bagamba nti sibo kitalo ne bakuba nduulu sebo tuli baddugavu kungulu tuli baddugavu munda nawulira obulumi obuyitirivu era nabanondera don't compare yourself with thieves tuli mu nsi yonna era nawulira obulumi ffenna twenkena tetuli baddugavu tetuli bazungu tuli bantu ba Katonda era Katonda ayagala buli muntu yenna era mu kwagala okwo kwe tuyimiridde olwaleero ne tusaasaanya okwagala okwo eri bantu bonna abali mu bwetaavu katusaba Mukama atwongere omukisa atuyamba okubeera bantu b'ekisa abantu abatwalibwa omutima so singa tulamula so singa tuteekemu engalo zaffe wabula nga twaniriza nga Yesu ku musalaba yayaniriza abantu bonna abageri zonna aberangi zonna n'olwekyo naffe olwaleero tujaguze twekwasa Omukama netusaba Katonda okwagala okwo katubadde naffe tugukwasa eri banaffe abali mu bwetaavu netunyikira okubeera muntu olw'okubeera muno katusaba Katonda atwongere omukisa era mpagiriza olunaku lwongeera nsuubira bakyali akasupusupu nepozi kakeeki keeke tulye tusanyuke tubeera bantu balemu ebiseera byonna mukulu bwebulyo bwebiradala era Omukama abeere nammwe n'omukisa ogwa Katonda Patri Mana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko okusiga nammwe ennaku zonna mugende mirembe musigirane Katonda nga tuli mukolo guno ogw'okwebaza Katonda olw'ebirungi byakolera abaana be
naddala tulabye father wanakuze emyaka 5 egy'obuweereza ng'omusaserdoti, emyaka 4 eja family ne ya St. Noah, ate n'emyaka 8 egy'obukulu. Ebimuwaniridde nze mbifunziza mu nnyukuta P oba ennya zempita the 4 P's. Nze ndabye nga wabaddewo kye tuyita amaanyi g'essaala, the power of prayer. Era ne mumaka gaffe tulina okubeera n'amaanyi g'essaala n'embye tukola tusobole okuwangula. Ekyokubiri, the power of peace, amaanyi ag'eddembe, eddembe ku mutima, eddembe mu nsi, eddembe lye tulina mu kusinza n'ebirala. Naffe mumaka gaffe, mirimu gyaffe tulina okubeera n'eddembe eryo, naddala peace of mind, eddembe mu mutima. P eyokusatu, the power of patience, amaanyi agali mu bugumiikiriza. Tulina okubeera abagumiikiriza mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe gye tutambulira, ne mu ekereziya ne mu ggwanga tulina okubeera buli omu agumiikiriza munne, the power of patience. Ate P eyokuna kusinziira ku nze, the power of peace, the power of people, amaanyi agali mu bantu. Amaanyi agali mu bantu ge gawaniridde Father Peter, amaanyi agali mu bantu naffe egatuwanirira ddala ewakiso wano okuba ntukulaakulanya ekereziya. Ate tugenda kuzimba ekereziya empya naddala wano ku parish ewakiso. Awo nno amaanyi gatuli mu bantu, amaanyi gatuli mu ssaala, amaanyi gatuli mu mirembe gy'omu mitima, amaanyi gatuli mu bugumiikiriza. Naawe obeera ne P's ezennya, the power of peace, the power of prayer, the power of patience and the power of people. Kijja kuyamba nnyo bulamu bwo ate tusobole ffenna okubeera abawanguzi. Nze Father Mubiru Roni, mwebale nnyo, mwebale ddala. Innya n'obuvunaanyizibwa. Okay, nze John Katerega, omu kubalabirira abaana wano ku St. Noah zi family e Naluvule. Maka gano gateekebwawo omukwano gwaffe Father Peter gwe twatuuma eri akatongole oluvannyuma lw'okusanga okusoomozebwa ku lw'abaana abasuulibwa, abaana abalekebwawo, abafiiriddwako bamaama baabwe, bakadde baabwe, nga bangi nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyewakiso. Ate nga nze omu ku abo bakansalas ab'omuluka guno, mu kiseera ekyo twalaba nga kya mugaso nnyo okufuna omuntu alina omukwano okwagala ng'omulama gwaffe ogwaleero nga mwami Katongole Father Peter okuva e Netherland gwe yalina gwe yalaga, era twamufuna nitandika amaka gano we tuyimiridde kati St. Noah's family. Era olwaleero luno tujaguza emyaka 4. Abaana bano twasooka n'abaana 2 mu kitundu kino, omulenzi n'omuwala, ngera mubalabaawo. Oluvannyuma ennyo eky'omukisombi omuwala oyo yatufaako, naye omulenzi gy'ali ali Netherland gy'akolera emirimu gye. Abasooka mu kafo kano, naye nga mu byonna tuzze tukuŋŋaanya abaana bava mu Naluvule, bava mu Ssenge, bava mu Nansana. Abaana abamu beereeta na bwerezi ti maama amukubye, bamuvumye, babaleseewo mu nnyumba okumala ennaku 10, tebaalya tebanywa, naye Katonda yatuwa omukisa ne tufuna ekifo kino ne tubalabirira. Tetubalabirira bwe baddamu okutegeera, ne baddamu obwongo, ne baddamu okukola buli kimu, tunoonya amaka gaabwe, tunoonya family zaabwe, ne babazaayo abaana abo ne babeera ne bazadde baabwe. Naye nga tuba monitoringa, tubalondoola, tulabe bwe bali, baleme kudda mu mbeera eri eyaliwo. Okusinziira gye mwatandikira, omuwendo gw'abaana bano abasuulibwa beeyongera oba omuwendo gwongedde kukka, era kiviiridde? Simanyi lwaki twalowooza nti ekintu kino tukitandise mu mbeera ennyangu kijja kukoma, naye tugenza okiraba nga abaana buli lukya ebizibu byeyongera. Abaana beeyongedde bungi, twatandika n'abaana 10, kati tulina abaana 440 abali wano abalabirirwa St. Noah, abalenzi n'abawala. N'ebizibu bingi abaana bye batubuulira. Ekisooka 1, abazadde abamu tebalina baweerera abaana baabwe, n'amuleka awaka nga tamuweeredde. Ekyokubiri, maama ne taata baayawukana, family conflicts ezo baayawukana, omwana asigala awaka nga taata nga maama, n'omwana nga naye tasobola kulabira ate mwana munne. Ate mwana munne n'amukwata n'amuleeta. Bwafuna omukisa ng'ogwo n'agenda ku poliisi netukwasaganya, abaana abo ne tubayunga wano. Bwe tumala okwogera nabo, awo tukatandika okuddayo mu family zaabwe. Abamu bambi bajja ba myaka 6, myaka 4, myaka 27, awo tubasomesa paka secondary, paka university. Era bangi nnyo tujaguza nabo bamalize emisomo gyabwe, era bambeerabirira bali mu mafamile gaabwe abasinga obungi.
lwaki olwaliro musazeewo okumusiima mu nsiima bweti? Father Peter ono katongole ne munne omulwadde abali mu Netherland naye lwakuba tumulina wano tusazeewo tuweebaze Katonda kubanga ye ng'omuntu aweze emyaka 8. Ekyokubiri nga ye nga father aweereza emyaka 5 ng'aweereza ng'omusosodoti aweereza omukama emyaka 5 golden jubilee eyo gyetuliko ate ne twebaza Katonda olw'effamire eno emyaka 4 nga tulabirira abaana bano ng'ateekamu obugabirizi si kyangu kyobola batwagale tugambe nedda kisito ye Katonda atubedde okutuuka wano we tuli katwebaze father ne banne abamukwasizaako okulaba ebintu bino nga bitambula bulungi.